po jako akawuwo nosanga omuntu atundira mu kkubo ali wamala okutundira mu kkubo ebiva mu bintu ebyabakola bisigala ku kkubo awo. Ng'omukka weefuba w'okulwanyisa endwadde eziva ku bukyafu ssaako n'okunyweza enkolagana wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo, poliisi y'e Kateete mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono yeegasse wamu n'ekifo ekisanyukirwamu ekya Cheers Pub Kateete enkya ya leero ne bakola bulungi bwansi okwetooloola ekibuga kyonna. Tugenda kwongera oteekawo enkwatagana ennungi wakati waffe abakozi ne bakasitoma abaffe, era nga bw'onooleetanga omukolo mu gadeni munda mu Cheers tujja kuwanga ekifo nga kya bwereere, tujja kuwanga obutebe nga bwa bwereere, tukuwenga tenti nga za bwereere. Bano beegattiddwako abatuuze okuva mu kitundu kino era nga bagogodde emyala so wamu n'okukuŋŋaanya kasasiro ssaako n'okusaawa ensiko ebadde yeetoolodde amayumba g'abatuuze. Era ekibuga ng'ebibuga ebirala mu ggwanga bigenda ne bikula ku reeti esinga ku nteekateeka y'abakulembeze mu kitundu. Kati bw'otunuulira ekibuga kino embiro kwekiddukira tewaliwo kuteekateeka kwonna wakuŋŋaanya kasasiro n'okuteekateeka ebifo ebimu ebirina okuteebwamu ebintu ebirala ebyajjamuwaza ekibuga. Buli muntu ali obuyonjo bwe bulamu, omuntu atali muyonjo ate twagala kuba abaki balamu. Naye nebaza omulimu ogwakoleddwa nkulingini okutukubiriza naffe ne tuteekamu amaanyi. Abatuuze abennyigidde mu nteekateeka eno basiimye aba Cheers Pub olw'enkulaakulana gye baleeta mu kitundu kino wamu n'okusiima abakuumaddembe. Ye yasazeewo ekibuga kirongoosebwe era ku mulembe guno ne bakusanga osula akaveera k'amazzi ag'ekikumi oba obutunda wala gitwala tugende oba owedde. Omulimu gwa bulungi bwansi guno tubadde tujja nga tugukola nga bassekinnoomu kubanga amaka gaffe gali wano mu tawuni mwennyini, naye olwaleero omukisa gwe tufunye ogw'enjawulo tulina pub wano eya Cheers management ne poliisi bwe baatukunze twegatira wamu tujje tulongoose ekibuga kyaffe Kateete. N'abakyala w'ekitundu kino naye yeebaziza abatuuze olw'okuvaayo ne beegatta wamu n'abakulembeze ne basobola okulwanyisa obukyafu mu kitundu kino. Kubanga obukyafu bwe butuviirako wano endwadde tetujja gambanga buli kaseera gavumenti ejje tuyambe ng'ate ffe gavumenti ffe nnyini abatuuze tulina okwekolamu omulimu ng'endwadde tezinnakola ki tezinnatulumba. Kati okuyonja kitukakatako ffe nnyini ng'abaki kuba ffe twekyafuwaliza. Aduumira poliisi eneenyigidde mu bulungi bwansi Mulika Joseph aliko byannyonnyodde wamu n'asiima n'abatuuze olw'enteekateeka eno gye bakoze. Engeri gye tukwatira wamu n'abantu abali mu kitundu kyaffe tulina okuyonja ekibuga. Tulinga abasasula ku mirimu oluusi gye batuyambyeko oba gye tukoze nabo. Leero bwe tukeeredde ne tuyonja ekibuga kyaffe n'abatuuze ne LC ne management ya Cheers era omulimu gutambudde bulungi, ekibuga kati kiyonjo. Mu Kibi cameraman yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye bakuume abaana baffe nga bwe babajja ku ssomero mu kiwummulo kino ekiwanvu baddeyo nga bali seefu, baleme okubaleka ne bayinaayina bwe bagenda ofunira obuzibu. Mukyalimu kidnaps zikyalimu